Olugero lw'16. Ebigwa tebiraga Waddiga atambula n'omwana we. Waddiga atya nti omwana we bw'amuleka eka ayinza okusanga nga baamumututteko. Omuntu naye tasaana kulagajjalira bintu bye oba abantu be ng'abalese mu maka oba mu kifo ekirala. Olugero lw'17. Ebitali byetegeke, embwa bw'ogikuba omukalo edduka. Ndowooza embwa okudduka omukalo. Ebintu ebigwa ku bantu nga tebabyetegekedde bibakola bubi. Kye baba basaana okubyewala oba okubyetegekera. Olugero lw'18. Akatundu A. Ekibi tekirinda agenze mugga. Tusaana okwetegekera ebizibu byonna ebiyinza okugwa mu maka gaffe oba kuffe embagirawo. Olugero lw'18. Akatundu B. Kigwana wala ebyakabi tewali muntu abyagala oba abyagaliza bantu be. Olugero lw'18. Akatundu C. Ekibi kikira engoma okulawa. Amawulire amabi gasaasaana mangu mu bantu okwagala okufaanana n'okulawa kw'engoma. Olugero lw'19. Ekijjomanyi kinyaga bitono, ekiddukano tekinyaga byenda. Omuntu ne bwadduka atya tafuluma byenda. Ekibi ekituuka ku muntu ng'amanyi nti kijja, tekimukola bubi nnyo ng'ekijja nga tamanyi. Olugero lw'20. Ekisigula ennyana kiva mu kibeere. Amakulu ga luno ge gamu n'agali mu lugero olw'omukaaga. Olugero lw'21. Bagamba nti ekizezengere bwe kikaaba ekiro kiba kirabye omuntu oba ensolo. Omuntu bw'afuluma ebweru mu kiseera ekyo n'atuukibwako akabi, emputtu ze ziba zimusse. Olugero lw'22. Ekyokwebika kiri ntwala ekipaalo nga ne gyali kijja amanyiyo. Omuntu omugezi agenda okuva mu kifo oba ku mulimu nga ne gy'agenda alabye nga walungi. Olugero lw'23. Embuulire tefa yonna. Omuntu bw'alabulwa n'akwata ebimugambiddwa tagwa mu kabi kanene. Weebale nnyo okuyigiramu naffe olulimi Oluganda. Era genda maaso subscribinge era olikinge video ate tulabagane mu kavidiyo akaddako.